The small one is the soft copy. Enkya ya leero ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna ebyatuulwa mu 2014 bifulumiziddwa ekitongole ekivunanyizibwa ku bigezo. Omukolo guno gubadde ku Statistics House wano mu Kampala ng'era ebivaayo biraga nti abayizi ab'obuwala bakoze bulungi okusinga ku b'obulenzi. Ssaabawandiisi w'ekitongole kino ategeezezza nti abayizi ku luno beerwanyeeko nnyo okusobola okuyita. Muno bakoze bulungi nga mala ku primary ne kino ne kati era bwe kibadde waliwo era abakoze bulungi. Okujjako nti amasomero ge tuyita aga UC sigona siga gavumenti ate. Agavumenti gamu na gamu ate na gavumenti agamu tegali mu UC oli okusanga tugamenga buddonga ago tegali ate ga gavumenti. Oli Kampala ngaago tegali. Interventions mangi ag'ekika ekyo nga tegali mu UC naye gakoze bulungi. Naye nagana atagayinako ekitundu kya UC yadde agali private butereevu naye nga galina UC nago gakoze bulungi okutwala wamu. Abayizi n'abaana asobodde okuyita obulungi ebigezo byabwe. Amasomero agasangibwa mu Kampala ne disitulikiti endala ezirinaanyeewo omuli Wakiso n'Empigi n'endala gakoze bulungi. Wabula disitulikiti nga Namayingo, Bugiri, Buduuda, Bukwo, Bundibujo, Buyende, Bulambuli, Busia, Butaleja ne Manafa zikoze bubi ddala. Bukenya agamba nti kino kivudde ku bulagajjavu bw'abazadde abatawa abaana baabwe mukisa kusoma ne basalawo kubakozesa emirimu emirala. Abaana bangi bagenda mu kulima omuceere, abalala bagenda mu kuvuba, abalala bagenda ku boode ne batunda budene ate bwaffe ngende bugishu. Abaana abasinga era babeera mu bintu birala okusoma tebajja kitono. Mu ngeri emu n'abasomesa kale ndowooza ekyongera okulaba nti basseseemu. Abayizi 108 ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'ebigezo byabwe okukwatibwa nga kigambibwa balabika beenyigira mu koppa ekintu ekimenya amateeka g'ebigezo. Bano baavudde mu masomero 3 mulimu okuli St. Leo's Kyegobe e Fort Portal, St. Anne's Kihani e Ibanda, Excel Senior Secondary e Kasubi Kawala, Jeresa Salt Annex, Luna International College e Kamuli n'amalala. UNEB oluno lusonze mu basomesa abafuuka kasobeza ng'ekiwalata ky'embuzi ne basalawo okubbira abayizi ebigezo ate nga bamaze emyaka nga babasomesa. Nti ebitundu ng'ebiera gye batasomesa bulungi naye ebigezo gye basinga okubibba singa munaatunuulira ku kye tubawadde mujja kulaba nti amasomero ageerudde ate ge gasinze n'okubba ebibuuzo singa wakigenda ne ku primary twali tunyonyereza era ge gasinga ne kirabika nti ndowooza abasomesa bali mu okusomesa ne balooza nti ate bajja kudda mu class balagira abaana. Abasomesa abo bakangavvulwe ng'amateeka gaffe ge tulina ng'enkola yaffe ministry bweri obutabaawo n'omu gwe tujja kuttirako liiso. Era UNEB eragiddwa okusazaamu amasomero gonna agalabise okuba nti geenyigidde mu kubbira ebigezo okumala ebbanga persistently. Kino kiwaliriza ne Ministry evunanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo okuteekateeka okukyusa mu tteeka erifuga ebigezo okulaba nga balwanyisa obubbi bw'ebigezo obufuukidde eddala omuze. Tugezaako okulaba nti tulitwala mu Parliament likyusibwemu. Tujja kujja n'amateeka amakakali ennyo okulaba nti ebigezo tebibbibwa. Ku mulundi guno omuwendo gw'abayizi abaatuula ebigezo gweyongeddeko obutundu 5 nga be bayizi 1,446. Abayizi abagenda mu haya n'etteeko bagenda kusunsulwamu ng'ennaku z'omwezi 12 ne 13 omwezi guno. Stella Nabakooza, WBS TV, Kampala.